Bannamawulire mu bbendobendo ly'e Wamala beegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lwa bannamawulire n'ekigendererwa eky'okwefumiitiriza ku ddembe lyabwe. Bano nga bakulembeddwa mu kwendaddewo Kajimu bakoze bulungi bwansi okwetooloola ebitundu by'ekibuga ky'e Myanzi era beegattiddwako abatuuze kw'ossa n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Muyimbwa Abudu omuyima wa bannamawulire mu bbendobendo lino ayozaayozezza bannamawulire olw'okutuuka ku lunaku luno wakati mu kusoomoozebwa kwe bayitamu. Tutunuulira eddembe lyaffe butya bwe lizze likyuka ate era ligenda kulongooka litya mu maaso. Tugenda kutunuulira ebizibu byalyo tulabe tusobodde tutya okwejja mu mbeera ezibaddewo. Ye omwami wa Kabaka atwala essaza Ssingo mu kwendaddewo Kajimu asoomoozezza bannamawulire obuteemalira nnyo ku mulimu guno wabula bafisseewo akadde bakole ne ku bintu ebirala okwekulaakulanya. Twefaako nnyo naddala tubeebaza omulimu guno gwe mutukoledde mu kitundu kyaffe eky'Emyanzi okulaba nti abantu tweyonja. Obuyonjo si bwa bbeeyi, obuyonjo ky'osobodde okukolako kyekyo, teweetaagisa ssente empitirivu okubeera omuyonjo. Bannamawulire abeetabye ku mukolo guno bannyonnyodde ekibakosezza bulungi bwansi ku lunaku luno olwa bannamawulire. Ekyamazima ekkubo lino likyalina obuzibu, teririmu ampusi n'akamu. Awantu wano obuzibu obuliwo, emmotoka eva engulu n'eserengeta bweti n'ekkirira, omuntu asobola okufuna obuzibu. Waliwo abatuuze okubadde ne bannamawulire abagabye omusaayi okutaasa obulamu bw'abatalina. Mu ngeri y'emu ne bannamawulire mu bitundu by'e Kasese bajaguzza olunaku lwabwe era banessira balitadde mu kukuuma butonde bwansi nga wano basabye gavumenti n'abantu abalala okusimba emiti naddala egyo egy'enkizo. Planting empty kuavoidinga oluzi kuva eri ebeera kujja eno mu ndimiro z'abantu. So tuyanziza mwebalire ddala kutuweereza eyo empati. Okusinziira ku mukwanaganya wa bannamawulire mu kibiina kyabwe ekibagatta, Simon Bikeke ategeezezza nti bo nga bannamawulire enteekateeka y'okusimba emiti bagitandise okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Kyalumba kye kimu ku ebyo ebitundu ebitataganyizibwa amataba mangi floods. Twaze leero nga bannamawulire ntwegatta ku community okusimbawo amabanda ku mugga Nyamugasan nga twagala okukola ki okuprotectinga the ecosystems. Ate abamu ku bannamawulire bategeezezza nti basaana kujaguza lunaku luno olw'ebikolwa eby'okutyoboola eddembe lyabwe ssaako omugga ogwayabika mu bitundu by'e Kasese nga kati bakaluubirizibwa okusaka amawulire olw'ebyentambula okusannyalala. In most cases, the reason as to why we are facing all these problems, they are the human activities that we do. You find that we have encroached on the river banks when we are digging. My appeal is to government, NGOs, to support neither the community or this organization, Umbrella for Journalism in Kasese. Kale 23 ze zise ku ssaawa emu